Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Abatulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. DreamTV okuloota kintu kirungi kasita oba nga byoloota obijjukira n'obiwandiika. Ebirooto ebyo bikwatagana oluvannyuma lw'ebbanga byegatta bw'oba oeditinga bulungi. Bw'oba oloose ekintu n'okyerabira lwaki oba okyerabidde. Kambawo amagezi ag'obuteerabira kirooto kyo. Bw'oba nga weebase n'oloota nga weebase bw'oti katugambe. Bw'ozukuka tovaawo mangu. Kasita ozukuka bw'oti n'ovaawo mangu bw'oti n'okyusa gundi ekirooto okyerabira oba oyagala oba toyagala. Mukigezeeko mujja kulaba. Naye wano bw'ozukuka bw'oti tovaawo obadde ekirooto kyo ojja kijjukira. Naye kasita ovaawo bw'oti ekirooto ojja kyerabidde. Bw'okissa mu mwoyo, mu magezi ag'omwoyo, ngambye ntya, oba weebase bw'oti n'oloota bw'ozikuka ku makya sooka olinde okuvaawo. Naye kasita n'okyusaako bw'oti omutwe babba mikisa mitono nnyo okuba nti ojja kuba ojjukira ekirooto ekyo. Nayogedde ku kweyubula transit ya Renaissance, okuzaalibwa obujja. Nja kwogera ku Renaissance nga bwe zibaddewo, zibadde zijja. Mu nsi yonna wabaddewo rebirth ne Renaissances nyingi. Industrial Renaissance, religious Renaissances, rebirths, byonna. Naye nga bwe tunaava mu transit eno, tuyingiza Generation Z, y'abaana abato, abo be mutenda namwena kawansi oba anaku kawansi, tujja kubanoonyaamu ebintu. Mmwe abato abatuwulira, tujja kubanoonyaamu ebintu nti ensi efugwa ebintu bino wammanga. Munsonyiwe ngenda byogera mu Luzungu nenja biza mu Luganda mpola mpola. Morality z'empisa z'abantu bonna abakuŋŋaanye society oba community. Idealism, theme, idealism. Buli individual ng'alina kiki, alina set goals normally eziri fa ku ggwanga lye, okusinziira bw'ategeera ekigambo ggwanga kye kitegeeza, kuba nakyo kitabula. Oba kozesa ekigambo patriotic, naye ekigambo ggwanga kitabula. Bwe ngamba nti eggwanga ly'omuntu omulala ategeera ggwanga lye, ate gwe oliyita tribe. So ekyo nakyo ne wabaawo obuyinza. Obuyinza obwo butera kubeerawo nga waliwo abantu babiri ababuwakanira oba basatu. Power. Career. Eyo nno wano yetakola career theme. Tetufa nnyo wano ku kintu ekyo nti career yange ndi muzanyi wa mizannyo oba mpandiika mizannyo, njiye ennyimba. Career eyo nteekwa okugiwa ekitiibwa, amagezi gange gonna, obulamu bwange bwonna, n'okusobola okujaagazisa abantu abalala, okujaagala. Career oriented, nga obulamu bwange, ebirowoozo byange byesigamiziddwa ku mulimu ogwo gwe mba nkola. Career, omulimu gwe mba nkola. Obumanyirivu bwe nnina nga mbwesigamiza ku ekyo, so si kukifunamu wabula nga neesigamye ku mateeka agakifuga. Omulimu gwange neesigama ku mateeka, oba enzikiriza yange neesigama ku mateeka agagifuga nga kyenkulembeza. Then netubaawo ne batuyita ba outcast. Outcast kyeki? Wano tuyinza omuyita omukyotala oba half caste.
omuntu ali wakati ono yetali half, si half caste, si mukyotali, ali outcast, ali out. Talimu nti endaba gyalabamu ekintu si gwe bw'okiraba. Endaba generation Z zerabamu ebintu si bwe tubiraba. Enjogera CM oliaga nti ndilya nti ndya mmere, yaga ndilya ndilya kikiriwo kakati. Oliwo muza nti waye ng'obadde nti otulimba, lwaki otulimba gaga nti batya, taga nti ntya nimbye ntya, ako ga nti batya. Olulimi lukola ki? Lugenda lukyuka. Kati outcast, the outcasts fe bajja tufuula, basooka ne bakufuula omukyotala nga naawe otabuse ekiri wakati awo tokitegeera, oyogera luno oyogera luli, oyogera kino oyogera kiri, bano kiki. Kati ate ne bakufuula outcast, obsolete, outdated, expired. Nti tokyasobola kutegeera bye boogera, tokyasobola kutegeera bwe balaba mu bintu, kubanga gw'obiraba bulala, ate nabo babiraba bulala, ate tobanenya, ate nabo tebandi kunenyeza, kubanga Katonda yenkola ye. Kino kijja ne kigenda ne kivaawo ne wadde ekirala. Oludde okusiga okungula, ate n'osiga, ate n'owadde awalala, ate n'okungula. N'olw'ensonga eyo outcast bajja kuba bangi. Abali career oriented abo bajja kuba batono, olw'engeri nti kakati resume CV tekyali nnyo ku mulembe nti bakubuuza career yo. Nedda, bakubuuza bubonero buli obuna abo twayogerako, ak'okugatta, ak'okugabiza, ak'okukubisa n'ak'okwawuza, kaliwa k'oleeta gye tuli, kaliwa kozze nako gye ndi. Njagala okubategeeza nti transit eno ejja kwetaaga ki, kabonero ki, bwe tugivaamu twetaaga kabonero ki, katugattako, katwawulako, katugabiza oba katukubisaamu. Ate nga bwe weebuuza nti ababaddewo batulekedde kabonero ki, oba bakozesezza kabonero ki mu mathematics, plus akobonero ak'okugatta, minus akabonero ak'okwawulako, division, ak'okugabiza. Ababaddewo batulekedde kabonero ki, batufugisizza kabonero ki, batukulembezezza kabonero ki, fe ababi n'abalungi okutwalira awamu. Kabonero ki kakutugattako, twawulako, era gwajja nga omaze okutuwa moral stand yo. Kikyolowooza ku morals z'ensi, kikyolowooza ku idealism y'ensi. Ensi esaana kukwata kubo ki, ideology yayo ki. What is the ideal country you want? A country suitable, comfortable, convenient for you to be able to exercise your gifts given to you by divinity. Tuli fenna power onootulaga enkozesa y'obuyinza, kubanga obuyinza bulinga ssente, butuma, ne ssente etuma. Baga nti wano omwavu kyafuna, bw'afuna ssente kyafuna kye yeetuma, bw'afuna ssente yeyita manooti. Bw'aba atambizi bayinza omutumira awo mbizi, ate n'atafaayo kwegamba ye omwavu. Power naye etuma. Otandika okubuuza abantu nti gwani gwe, we nani, we nani, gwovaawo, yani oyo, who are you? Sente zituma, power etuma. Manya power, power etuma ega nti oyo mugambe muvumi n'omuvumu
omukubi n'omukuba pawa etuma ne mu maka pawa etuma taata kana kayinza okuba nga kalina kyekamubuuza ekibuuzo takimanyi bulungi nagamba nakakuba nviirayo genda ozanye ne banno pawa kubanga ye taata emutumye ogoba akaana akaagala okumanya owulidde then kariya nkyogedde ebyo babirowoozaako batya abajja ababaddewo babitulekedde batya transition wabaawo abagenda ate ne wabaawo abajja renaissance wabaawo ekizaalibwa ekipya ate ekikadde ne kigenda rebirth wabaawo idea endala ezze mummwe endowooza empya endowooza eyo eyinza okuba ennenzi oba empala meaning eyinza okuba feminine oba masculine kakati tulinda godo waiting for godo twesibe nnya kubanga emu tekyanywera nga bwe mulaba balance kakati n'olw'ensonga eyo tutunule nnyo nga tutya era nga twekengera nti abaana abazze nze kambuyita obubwa obwo kubanga muganda ga nti sekabwa keweeyolera kekakyuka ne kakuluma entumbwe kyenjagala okukozesa ekyo kambayita obubwa naye nga it is just imagery simulimbwa naye kankikozese mu lugero olwo kiringa ngaera ne mu bayibuli bwe baga nti towambizi mmere ennungi ekuddira nekuluma ng'erowooza nti emmere gy'ogiwadde gweowoomanga emmere gy'ogiwadde naawe keekuli oyige okitegedde n'olw'ensonga eyo bino byonna twebuuza abaana bano nga bayingidde tugenda kuba tutya mu rebirth ng'ewedde renaissance ewedde tekinologi azze enjogera empya ezze endaba empya endowooza empya n'endaba empya owulidde edda wano saagala nnyo okozesa ekigambo ekyedda naye mu nkaaga ng'omuntu bw'abeera n'enviiri zino ez'abaraasi aba mulalu olwaleero tumutenda nti si mulalu balalu be babanga n'enviiri ezo naye kaakati nedda engoye enjulifu zayambalwanga bantu baavu nnyo oba balalu oba bajama oba baavu lunkupe nga n'ebiraka bimuweddeko naye olwaleero tuziyita damage weeziri kiki ekirala ekigenda okwetegekerwa generation eno ekola ki z twagitraininze tutya twagitraininga bulungi kubanga bwe tuba tetwagitraininga bulungi kigenda kweraga kaakati ng'etuuse mu buyinza ab'emyaka 45 nga bali mu buyinza kati tugenda okulaba oba ddala ettendekero litendese emiti emigumu egy'okutwala eggwanga lino mu maaso oba litendese muli ng'okwata bukwasi n'omenya oti olwaleero abantu baffe muli oba mivule abasajja baffe abaana be tutendese abalenzi muli oba mivule kubanga bintu bibiri byanjawulo omuvule tomala gakwepankirako baga nti guwaatula ne guggumiza bwe banaatukola ekibi tunaabanenya nedda kubanga bwe tutyo bwe tubatendese bwe banaakola ebirungi tunaabanenya nedda kubanga kiki kiba nti kitwabatendekera kaakati beejaga bambala enjaga balalu be baaginywanga naye olwaleero enjaga enywebwa ddala abantu abakulu
abakulu abasomye abali mu mamotoka amakulu beggalidde mu tinti banywa njaga abaminisita bamu banywi banjaga ddala abasirukale sasa abasirukale banywa enjaga va ku basirikale kitegedde genda ku basirukale bo be banywa enjaga abasirikale si banywi banjaga zisaaki kubanga kizibu nnyo okubeera ku kkubo okungo onywedde enjaga naye abasirukale bo banywedde enjaga okukamala betulowooza nti bantu bakulu badokita basomesa ayingira amazo bakiyita batya ekigambo nga kimukubye golaba muntu kuteekako bigalubindi bino byetuteekako bino ffe sunglasses yebiriwa bibi gobalaba bagira bati eriiso liri eyo munda likanuse liringa lya kikere naye gwe nga n'okungulu olaba naye omusajja yeebisse ssebo naye ng'enjaga gyakubye kyokka ali mu meeting owulidde kale gweovuganya otya n'omuntu anywedde enjaga kakati mulekera okulooza nti generation Z ejja erina ebintu byayo eyambala engoye enjulifu nti damage enviiri ezimansuka ezo nti ras enjaga nti simanyi airtime bateekako airtime kakati bwe bubwo bugenda otuluma entumbwe butumazeewo dduka oba linda godo gotuulaawo naye waliwo generation Z mu Afirika yonna yatandikira ku mwana oyo mu Tunisia eyekyomuliro Tunisia neeri okwefuna kiki omutawaana neyeyambulula ne bitambula mu Buwarabu bavubuka abo obubu obwo gwokayita kabwa kuba okyakalabirira wokayitira akabwa kitegeeza okasanze kakyali bubi naye we kagejjagejja mu bwe kati ne kafuna amaanyi ne kazimba entumbu eyo kwe kasookera nti wabadde weepanka waliwo olumpita muntu kale tulina obubwa bungi bwe tweyoledde butulumya entumbe nga mulaba omwana we yennyini n'akutwala mu kkooti olw'ebintu byewakola bishop n'ayagala okubba mulamba abantu ne balekayanira ettaka Abamerika bagenda ku mwezi kugula bibanja batandise dda okusimbayo bendera bagula bibanja ba Branson ba Elon Musk simanyi bagula bibanja fe tuli eno ku butaka 5-10 mbu tuli mu kibbattaka kiki tugende ku mwezi ne abandi lowooza ogenda ku mwezi tuli mu kibbattaka wano 10-20 simanyi 2-3 kati 2-3 gaki bangobyeko genda oyiye tugende ku mwezi ettaka teririiyo maazi ettaka teri abazungu bo batandise eddoggola ebiri bitaka fe tuli wano ku kibbattaka oli abba buyiika 2 agenda butwalawo Uganda yeetaaga emivule mu generation Z ejja tetwetaaga muli mukama waffe yeebazibwe nnyo bwe tusimba emiti egiwaatula ne giggumiza naye omusango gwonna oguli ku generation Z ennyambala eyo ffe twabakkiriza ffe twabaleka n'olw'ensonga eyo dduka generation Z mukama yeebazibwe nnyo